gy'amawulire ku ssaawa zino 10:15. Mitwe gy'amawulire ku Nabasafama. Speaker wa Parliament alangiridde mu butongole olunaku olwaleero nga bw'agenda okwesimbawo ku kifo kya myuka ssente w'ekibiina kya NRM omukyala mu ggwanga lyonna ng'ajja Honorable Kadaga mu kifo kino. So nga Minisita omubeezi w'ebyensimbi Amos Rugoloobi kkooti erwanyisa obuli bw'enguzi emulagidde agendeko mu kkooti eno yeewozeeko ku bigambibwa nti yenyigira mu kubba amabaati g'e Karamoja. Ate ye omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni wakubeera mu bitundu by'e Karamoja okuva ng'ennaku z'omwezi 3 okutuusa ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogujja Desemba omwaka guno 2024 ku kutalaaga kwaliko okw'okulambula enteekateeka ya Operation Development Model. Gibadde mitwe badde n'abekyusa. Weebale kusoma mawulire n'abekyusa Alma. Sebo. Lubowa kale ogambye nti alitwala Rebecca ekifo kino kyaliko speaker aliko naye kyayagala. Kino si kyekifo kyennyini ku mulundi guli omukyala was it Namuganza? Yes, ekifo kyennyini Namuganza kye yali avuganya ko ne alitwala ne Kadaga. Yes, sebo. Bigenda kubeera waye. Kubanga neetaaga oba mbeerewo bangambe bagenda kubeera Nambole. Lwaki osesebwe nkugambye nti neetaaga mbeerewo? Nga lwaki obeerawo? Yadde siri delegate atekifo kino okubaka banaafa kuba wajja baaya abazirika. Kyogamba walina obaawo omuntu shiya nga ki ekibazirisa? Kifo. Ebyo bya bulijjo babiyitangamu bamanyi nti mu kalulu oli ayita oba naagwa. Tusuubira ba delegates abagenda okulonda mu kalulu kano si ka buli omu nti buli omu alonda era kati abantu badde beesunga mpozi kano tosomba mu bantu kati ngono speaker bw'ave Teso awo n'ofunayo baasi nga 5 nono aveeka muli awo n'afunayo baasi nga 10 wali okuwaga buli omu ng'alina ababa abawaga. Naye nze mba nfaaki we mba nga nkibaddemuuko. Bw'oba obaddeyooko oba ofaaki? Entebe ewooma gwe bagamba nti entebe bagibuukako obuusi batyo. Ekirungi oli yali ono yaliko beesobola. Abaganda bagamba nti eryokanga neetonya nemulaba ki kibuyaga bw'alimala okubikula amayumba gammwe oyagala tuusa message yo bulungi anti kitegeeza nti zino zonna mpologomezeze mu kalulu kano so oba beekola ki era tugenda kukuba mu kalulu nze naawe nga tufulumye wano.